katandika okutirimbula, golokoka tandika okutugumbula, golokoka tandika okwabya emitima, golokoka tandika okwabya emmeeme zaabwe. Naffe twekyaye twetaaga tukowoole ku Lusifa. Ebyaddala tusaba Sitaani tukusaba ekituufu kima abantu bo. Okibambaze Mukama, okibambaze Mukama kyebatwambeza buli lunaku, okibambaze Mukama n'abaana baabwe, okibambaze Mukama ne bakazi baabwe, okibambaze Mukama n'abazadde baabwe. Oyo kennyini asabira abaana baffe okufa n'ebikolimo byabwe olw'abantu okumucriticizinga n'okumusaba accountability ku ssente abantu ze bajja mu nnyanja. Tukusaba omutte ate mutte bubi. Bweba motoka mukubye guleeda ate omunyize compressor tewavaawo yadde olwala. Wabatulanga bakola bu interview bw'ekitemu, wabatulanga bakola bu interview bw'ettima, taata yanukuza muliro, babyemitima. Lagira Sitaani bw'alinnyanga eryato aveeko agwe mu mazzi, omulambo gwe gunywa amazzi mpaka lwe gulyabika akkirire ku ntobo y'ennyanja. Ate bw'atuuka eyo ekiyinja ekiri ku ntobo y'ekyennyanja kimwebakire n'omulambo gwe guleme kudda. Amagezi gabe gafuula obusirusiru, basuula eddalu batambule nga bayita tembo, basuula eddalu batambule nga bayita tembo, basuula eddalu batambule nga bayita tembo, basuula eddalu Mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Sitaani gwe kennyini kyekolere tumaye omuntu omu omutezi wa bomu agende katuuti kategeko bomu gafe bomu emusabule yenna obutundutundu bwonna bugwe. Sente ze babawa Mukama zifuuka amanda, sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba, sente ze babawa Mukama zibafuukire. Emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe. Bayigganye Mukama, bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru, bayigganye kabaka w'abakabaka. Entiisa yetandika okubakutula, entiisa y'Omukama etandika okubakutula, entiisa y'Omukama etandika okubakutula. Zabbuli ya 35 n'eya 19 taata zibeggundeko nnamba, zibeggundeko nnamba Mukama, zibeggundeko nnamba. Yolesa obusungu bwo, tosirika Mukama, yolesa obusungu bwo. Bano si baakulokoka, bano balabe bo. Bano si baakulokoka, bano balabe bakkanisa. Bano si baakulokoka, bano balabe bo. Tukusaba Sitaani genda weemalirewo amakaago balye bunyama ku makya. Wakwata amasannyalaze gamukube aveeyo abeere nga alinga kisiiriiza, afaananire ddala ekisiiriiza kyayagalira ddala ensawo z'abantu abatamuwa ssente zisiirire. Nsaba bwe kibanga muliro gwa laddu guvudde mu ggulu, laddu ekube akakanisa ke ate kube ddala katuuti bwennyini nga yakatandika okubuulira. Wayogerera ebyekisiru wali badde akusala ogira mu kikolwa kiri kyennyini kyokola ekyokusala endongo nga nawe bwe wali omuyimbi omulungi mu ggulu omutwalire ddala ng'asatandika bw'atyo okuyimba. Bw'akwata kazindalo muba oyisa amasannyalaze omukube laddu. Bw'ali agenze mu kaabuyonjo, nsaba omuttire mu kaabuyonjo, kaabuyonjo zino ez'enkoma. Katonda bw'ali muvaamu n'ayingira kaabuyonjo ey'enkoma gisuule mugwe kennyini Sitaani. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizzaako buli omu munzikiriza jakkiririzaamu, oba gwe Ismail, oba gwe Ramadhan, oba gwe Peter, oba gwe Rosias, mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Yenze Peter Emmanuel Kankaka eri mu production ne mwana mulenzi Annington Kasagga. Program y'olunaku olwaleero tuzze kwogera ku bigambo ebyo eby'abasumba ab'enjawulo nga mutwalidde n'omusumba Alozias Bugingo. Tubalangirirako okwetuga, tubalangirirako okugwa mu accident, tubalangirirako okufiira mu buliri, tubalangirirako okufa obubi, tubalangirirako ennaku ku baana baabwe, tubalangirirako obwamulekwa mu zadde lyabwe, tubalangirirako ebikolimo byonna bye baatwagaliza, tubalangirirako ebisiraani byonna nkirangirira mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Obunnya bonna babadde basimye babugwemu, ebinnya bye batusimidde bijjule emirambo gyabwe in the name of Jesus. Siri nnyo mutapusi wa bigambo bya Bayibuli
naye bye nasomako emyaka 4 gye namala mu kigo ky'e Narozaali ekigenda okukuza mu 2025 emyaka 10-25 byanyamba nnyo okutegeera nti buli omwenzikiriza jakkiririzaamu yeeyo Katonda gy'aba yamutegeera engeri Katonda gye yasse ennimi n'azikiriza ku bantu ab'enjawulo ne boogera ennimi ez'enjawulo bw'atyo bwe yakulagira bw'otyo bw'oba omusinza era bw'oba omutegeera. Kaakati mu Bayibuli omwo mulimu ekigambo ku bimu ebingi ebingayidinga nange okutambula kyogera butereevu nti Sitaani akola ebintu exactly ebifaanana ebya Katonda. N'olw'ensonga eyo lunaku lwali tuzze kwogera ku bigambo by'omusumba Aloysius ne banne abafaanana enfaanana eyo. Njagala nkuddiremu ekigambo kino ku discussion eno kwegenda okwetooloolera. Sigenda nno najjirwamu kubanga leero tulina ekyenjawulo ate kye tugenda okukola mu programu eno. Naffe tugenda kusaba olwayo, naffe tugenda kukola okusaba okw'enjawulo. Ku luno nga tetugenda kusaba Katonda, olwayo tugenda kusaba Sitaani. Mumpulidde bulungi olwaleero wano ku programu wano kwendi tetugenda kusaba oyo Katonda lugaba ggulu ddene nnyini byonna liiso ddene Katonda w'ebitonde byonna. Tugenda kusaba Lusifa ajje naye bwe bw'aba atuuka ekisaawe atuukire Makerere Kavule. Nkugambye bigambo bingi nnyo bye nayiga mu kitabo ekitukuvu Bayibuli, naye nasinga nnyo okuyigamu ekigambo nti ng'onaalaba ebikolwa bya Sitaani byefaanaanyiriza ebya Katonda. So Sitaani yeegwanyiza okufaanana Mukama Katonda. Ekirala, Mukama Katonda yenna nnyini bitonde bino byonna, kitegeeza ne Sitaani okubaawo kwe Katonda akumanyiiko ye yamuteekawo. Naye newankubadde nga mubi muli olyomi yajja kutta n'okuzikiriza, Katonda teyamutta. Yamuteekawo ng'olupimo kwagenda okupimira abo abamukkiririzaamu. Abo bennyini nnyini yamuteekawo Sitaani n'amuleka. So nga ate omukono ogwokya oguzikiriza n'obukodyo bwonna, kubanga Katonda yeesoma mu kitabo ekitukuvu agamba ti nze Katonda w'enkwe yakyasinza enkwe. Kitegeeza nti nno Sitaani ne bw'asala enkwe ezifaanana zitya, Katonda yalina olukwe olusembayo, yali mukoledde olukwe n'amutta. Sitaani twogerwako ne mu byafaayo tukiwulira gye bansomesa eyo mu kigo ky'Abakatuliki myaka mu 2025 kiweza emyaka 125. Bangamba nti Sitaani yali muyimbi ng'ebyaddala mu kiwawaatiro ekimumuvaamu amaloboozi mangi ng'ayimba ng'ennyonza. Wano mu Buganda tulina ekiwuka ekiyitibwa ennyonza, kale nga si muyimbi mubi n'akamu. Kakati bw'ajja n'ayimba abalala baagamba ye waayo no ng'atusinze ku bamalayika banne, n'atandika obbasaba basinze nga ye. Kati kino kituukidde ddala mu mbeera Uganda mweri. Naye kaakati ku kigambo ekyo kyennyini kwe ngenda okusinziira, ngenda kusinziira wano okuweereza essaala. Essaala nga ngiweereza Lusifa. Kati wano wennyini wensinzidde nze nga kankaka ngenda kukoowoola ku Lusifa ye kennyini nnyini ajja atutwalire ebyetere ebyo ebisajja bye bye yasinziira n'ateeka mu lino eggwanga. Ku kigambo kiri kwennyini kwe tusinziira nti Sitaani akola ebifaanana ebya Katonda. Nsaba kubategeezaako bannayuganda abali wonna abali emitala w'amayanja nti ekkanisa zonna ezikigumbula abantu zitandika bwe zityo ng'eyo omusumba gwe mulabye bw'atyo. Ye ng'omuntu nze simuyinaako buzibu bwonna, talina kye yali andiiridde, wabula buli lwojja wano ku social media kwe tukolera n'osalawo ebyamagezi amatono by'oleese oba ebyekisiru byo obisaasaanye, oba otuyise ffenna ab'amagezi tusobole okujja okunaffe okukubuulira ekituufu nti ekyaddala. Bangi nnyo mu komenti ze ne mugamba nti omusumba kirabika muteebereza wakugwa eddalu, naye si kituufu. Bakiyita katula k'ebisebuka. Katula k'ebisebuka bw'okatunuulira mu luzungu kiyite sugar coating. Bangi nnyo bajjira mu kifaananyi kya Katonda ng'ebyaddala batume ba Sitaani. Ekkanisa ezisinga wano mu Uganda ze mulaba Sitaani kennyini yazikulira. Teyatuma muntu yenna yadde obuyembeyembe yadde bumalayika obuddu bwe yajja nabwo. Ezo zimalayika ezakanyigwa ku nsi kuno okutubonyaabonya. Ye kennyini mu Uganda yeetuukira. Kyaliba nti nno bwe ntunuulira n'okuteebereza Uganda etandise okufuuka ekitebe ekikulu ekya Lusifa, nga ezo ekkanisa mwotwaliddeyo gye mulaba esaba ebyekisiru ebyo y'emu ku zo. Wowuliriza ekigambo n'ekitabo Bayibuli teweetaaga kukisoma nnyo kukitegeera nti newankubadde ye Sitaani ye mwonoonyi eyasooka yakema n'Adamu Katonda gwe yasooka okuteeka mu lusuku olutukuvu, Katonda teyasalawo kumutta
kakati n'owuliriza omujega mu Uganda munnamasaka omukuukutivu nze nekisinga okunnuma nti nange ye munnamasaka simanyi Bugingo Masaka yalyangayo mmere ki twalyanga entooketooke twakkirirangayo mpozi nga zeeze yasiibiranga twalyanga ku bikajjo ebitali binuulo oba bino ebisembayo waggulu naye situmanyi ye bwe yali ali Masaka yali aki otusobedde kakati katugendere ddala wano essala gye ngenda okusaba olunaku olwaleero yakoowoola simanyi oba naye eyitibwa ssaala ngenda kwogera ebigambo nga bino bya ddala ddala tuyita ebikolwa bya Lucifer ajje kubanga tumukooye mu ggwanga lino atwale abasumba bano bennyini nnyini kansooke mbayitiremu mu Uganda mwe muli omusajja eyakeera yali mu Katuliki ne yeerokosa kasita yeerokosa mu bintu ebyekifere yeefuula alokose n'atandika okubbako abantu ebyabwe yali ayitibwa Kibwetere yali musajja mu Katuliki kakati bw'amala okugwa eddalu yalokoka bwe yagwa eddalu n'alokoka yagenda n'ayita abantu ne bamulaba nga bwe mbagambye wali nti Sitaani akola ebintu ebifaanaganira ddala ebya Katonda kyekyaliwo mu mwaka gwa 2000 yagamba abantu nti Bayibuli ekyogera lwatu nti mu gw'ebbiri ffena tujja kusaanawo bw'amala okubba abantu n'akola ebinnya n'atandika okuttanga abantu ng'alimbalimba abantu nti abo bagenze eri Mukama Katonda abaasigalawo be yali abbyeko ebyapa byabwe n'ebintu byonna eby'obugagga yasalawo olunaku lumu abasibire mu kikanisa ekyalimu ebinnya ebiri kugamba mu lufula y'ekkanisa ekkanisa ya Lucifer eyali ekannungu n'abakumako omuliro yabayiira amafuta nga balowooza nti nno omwaka gwa 2000 gutuuse nti obaga mafuta gano agoogerwako Bugingo oyo ayina ekicupa kyabeera nakyo bino ebicupa ebifuuyira emboga waliwo ekicupa kyakwata ekifuuyira emboga ekyo ekiteeberezebwa mwagula buto w'ebinazi ayitibwa amafuta gwe gwayita amafuta buto w'ebinazi ndoozi agula gumu kakaaga gwatera okuba naye gwagatta mu kicupa ekifuuyira ebyenje tutera kifumigating soba mu kyalo eyo twalimanga emboga ne vegetables mu garden awo ewaka kye twafuuyisanga ekyo kyalooza kyagabisa amafuta kifaananira ddala ebyali ekannungu gy'oli abalamu wano tekinaba n'omwaka tegunnaba kuwera emyezi gyali mitono nnyo mu ggwanga ery'omuliraano erituliraanye Kenya nga waliyo omupasita oba omusumba wa Lucifer eyavaayo n'atandika okutirimbula abantu gavumenti egenda omutebuka ng'abantu abateeberezebwa nti basukka mu 2 yali abasse n'abaziika tebaaliko baabwe babanoonya naye ate oluvannyuma gavumenti yajja ndowooza abamu ne boogera bino nti kirabika gavumenti ezo zibeera amabegaawo abantu nga bano zibalaba kakati omusumba ono bano bennyini benjogerako mbaweeredde ku examples 2 musobola okumbuulira abasumba abalala bangi nnyo mubamanyi bafaanagana ng'ono kakati tukole description entuufu bwe nali nsoma mu Makerere mu psychology omwo Makerere mu psychology bwe bali batunyonyola levels of madness w'omuntu waaviirako waliwo eddaala eriyitibwa embicile omuntu ng'atuuse n'agwa eddalu naye obuzibu bw'omuntu omugwa eddalu bw'omuyitako n'akutunulira bw'ati alowooza gwe ogudde eddalu teri muguwa ddalu amanya nti nno kakati ke kaseera ke nateera ebintu ebikyasinza okusuula abantu eddalu kye bayita obwagazi bw'ekintu obusukkiridde ne kivaamu kye bayita ka mu luzungu ndooza naali kiziza mu luzungu ne musobola okukimanya obwagazi bw'ekintu ekisukkiridde abasumba abali wano basukkiridde nnyo okwagala empale z'abakazi n'okwagala ennyo ssente kakati buli lwe kibatemba ku mutwe kiringa kitambo buli kizeezeze kiri kasita Sitaani ebyo byabatumye batuuka ndooza mu ssaawa zaabwe ez'obikkiriza ng'olwo bavaayo batandika essaala eyo gye mwawulidde mu ssaala gye muwulidde eyo yabadde ya Pastor Bugingo naye tugenda okukola okuteesa ku lunaku olwaleero mbabuulire byenoonyereza ne byengasegase nga nsinzira ku basumba abakulemberwa Bugingo n'abo abayina ekikula ekifaanana bwe kityo nsaba okubategeeza nti mu bigambo bya Bayibuli mbagambye siri mutaputa nnyo naye ekigambo kye nategeeramu nti Sitaani akola ebintu ebifaanagana ebya Katonda era bw'otunuulira ebikolwa by'abasumba naddala ngenda kwogera specifically ku Uganda ne East Africa abeetoolodde mu zino ensi nga mwotwalidde bannabyabufuzi abali drunk with power abo abatuuka ne babeera kwegamba ng'ekintu kibatembye bakola ebintu ebifaanagana mu butuufu bw'owuliriza essaala eyo kikuzaayo okebere mu kitabo ekitukuvu
newankubadde nga Katonda yalina obusobozi era nga yo yennyini bitonde liiso ddene Lugaba namugereka agerekera buli omu emiteeko gyonna nga yatandikawo ensi eno era nga yali gijjawo singa ali baasiimye akulaga nti ne mu ggulu eyo nga feene ensi tennabaawo waliyo olutalo ng'omu ku bamalayika abaali bayimba bwe nali mu kigo kye Naluzaali kigenda kuweza emyaka 125 mu 2025 eyo gye naliyo okumala emyaka 4 mu byansomesebwa byagamba nti Sitaani yali muyimbi mulungi ngera bwolaba omusumba Aloysius Bujingo yayagalanga nnyo okusala endongo njagala okuba nga mbakubira ekifaananyi nga mbatwala mu bapastors abafaanana Bujingo n'abo Bujingo kennyini n'abamufaanana bwe nzijukira byansomesebwa nga ndi mu kigo kyogerwa lwatu nti nno Lucifer oyo eyagala okwewaŋŋamya eyaddira nti bamu bamalayika n'obwo obutonotono bwamukanyuga nabwo ku nsi kuno baatuuka ne beewulira nga abayimbi nga bw'olaba Bujingo ayagala nnyo okusala endongo bwe yayimbanga nti ekiwawaatiro ekimu kyavangamu amaloboozi agasukka 7 kale no bwe yalabanga nga zimalayika endala zimwagadde n'alowooza nti asobola okusikira oyo Lugaba nnyini byonna kyetondeka tonda oyo kennyini nga yeyeetondawo kakati terwali olwo Mukama Katonda engeri gyali ow'ekisa oyo yennyini kyogerwa nti Lucifer yatandika okukola enkwe mu ggulu kakati Lucifer bw'akola enkwe Mukama Katonda yeesoma mu kitabo ekitukuvu nti ye yenna nnyini nkwe gwe olowooza nti oli wankwe nnyo naye yalina olukwe olusembayo teyasobola yasalira Katonda olukwe naye nga Katonda kennyini amuteekawo bw'alina nnyini nkwe olaba ye Katonda Yesu yanyiiga naye teyasobola kutta Lucifer yamulekawo teyamutta mbaliflectinga ku bigambo ebyokutta nti Mukama baffe ate baffe bubi tojjanga mirambo mu nnyumba zaabwe ebibadde mu ssaala eno basuula eddalu mu nsawo zaabwe kasa bafuna ssente zifuuke ebisiiriiza bwebwo obukyayi bwenkugambye ne Mukama Katonda singa yali nga wa bukyayi obufaanagana ejjentu wa Lucifer Bujingo byalifaananidde ddala bino naye Mukama Katonda yalekawo Sitaani n'amusuula wano kubanga ate yalina obusobozi obumusuula mu asidi w'eggulu n'asaanawo n'amulekawo ng'ekipimo okupimirako abamukkiriza byebyo ebitonotono bye nayiga mu kigo kye Naluzaali kakati era nga nzirayo kali nti nno Sitaani akola ebifaanana ebya Katonda ekkanisa ezisinga obungi wano mu ggwanga lyaffe Uganda ezisinga za Lucifer ntandise n'okutebeeza nti ekyaddala Sitaani yalibanga kakati ekitebe ky'ekikulu kyazze mu nsi z'Abafirika kiri mu Afirika wano ate kisimbye nnyo essira wano mu ggwanga Uganda kyataddewo headquarter nandiki eri Makerere mu kikoni awo yalibanga headquarter enaatera okuzimbibwa mu shape ya mathematics eyitibwa Pentagon mu kikoni kakati katweyambe tusabe essaala eno naye essaala eno si essaala bigambo ebigambo bino ngenda bicollectinga mbiweereze Sitaani nga ku luno Sitaani yaliba ow'omugaso nga Katonda bwe yamulekawo naffe situgamba nti Sitaani nze sirowooza nti no Sitaani Katonda teyamulekawo olwa purpose bwe kibanga guno gwe mulimo gwe yamutegekera tusaba Mukama Katonda nti aguteeke mu Sitaani ajja agukole ekisooka abasumba nga mwotwalidde oyo yasabye essaala eyo bonna abalina ekikulu ekyo nsaba neebuuze abasumba b'omu Uganda nsaba mbabuuze ebyaddala ddala mwe temuwuliramuko ku nsonyi okulya ssente z'abannamwandu mazima ddala abasumba baawano temuwuliramuko ku nsonyi kwogera bigambo bya kisiru ekituufu abasumba abali mu ggwanga Uganda temuwuliramu ku nsonyi kulya ssente z'abamulekwa kubba bintu by'abannamwandu basingle mothers kutwala bintu by'abantu mu kwerimbika nti mwe mutwale ebintu bo Katonda abawe emikisa ekituufu towuliramuko obuswavu nga weevuga mu mmotoka esondeddwa ku ssente ze muyita endiga gwe towuliramuko ku buswavu ng'okutta ekidomola ekyeddagala erifuuyira ebiyenje n'otandika okukifuuyira abantu mbwoba wamikisa abasumba b'omu Uganda temuwuliramuko ku nsonyi don't you feel pity tugamba temulinamuko consciousness yonna esobola kudda wali mu Luganda bakiyita senga wa mutima n'owulira nga ssente zamulekwa zikuluma okubba temuwuliramuko ku nsonyi nga muweesa ebibba ebinene kwegamba bw'oba weevuga mu mmotoka ng'ojja n'omusulo gw'ogenda ofukira abantu gwe muteeka mu bidomola ebyo temuwuliramuko ku nsonyi mu busenge obuziivu ddala obusenge obutaliimu matala gye mutwala gye mugenda okwendera ku baka abasajja temuwuliramuko ku nsonyi ebyaddala temuwuliramuko ku nsonyi nga mukwatirira abawala abato mu mabeere ku bubina mu biwato ensonyi tezibakwata ebyaddala
nga mututa abaana b'abandi eyo mu busenge bwammwe nti mugenze kubasabira. Don't you have any remorse? Bakita remorse. Totuuka n'ofuna ebirooto ebyentiisa nightmares ng'olabira ddala ebikolwa by'okola bya Lucifer naye nga weeyita omusumba. Temufunamuko ku nsonyi kubba bintu by'abantu. Ne mumala okubba ebintu by'abantu ne mubabbako property, ne mubabbako money, ne mubabbako sente zaddala, ne mubatwala mu depression. Temufunamuko ku nsonyi nga mulaba nti nno abantu bava mu mbeera nga mwe mubawabya. Ekituufu temufunamu nsonyi kusavinga ba dictators mu Africa. Temufunamu nsonyi kuwagira abantu batemula abantu. Abasumba b'omu Uganda abasoma Bible King James n'ebirala ezo ze mwawunzika mweze mwateekako ekibagalo ky'okutulimba. Temufunamuko ku nsonyi nga musavinga abantu abatemula abantu mu detentions. Temufunamuko ku senga wa mutima nga mwe kennyini mwe muli emabega w'okugabira ba dictators information basobole okuwamba abantu. Ekituufu ddala temufunamu ku nsonyi nga babayise okubarikuruutinga mu intelligence ezigenda okuleetera abaana b'abannammwe babasibe mu makomera bavundireeyo. Temuyinaamuko ku kaabuntu kasobola bategeeza nti obwagazi bw'essente, omululu gw'abakazi, okwagala ebitiibwa n'okumanyika, okuwulira nti amannya gammwe mugasitulira ku ntaana z'abantu be muleetera ate okufa. Don't you have conscience? Don't you have any conscience in you? Nsawa okutegeeza bannayuganda nti ekyaddala simanya ate nammwe kiki kyatugwako. Psychologically eggwanga lino lyetaaga okutandika okutendekayo abasawo abagenda okujja abantu abafaanagana abantu abasumbibwa omuntu nga bujingo, okubajja mu byaddala, okubajja mu bibagalo by'obusibe. Bono si mmwe musoose, kubanga Kristo tewali waayogerwako nti no bwe yali akka yakira ku lusozi gundi luli mu Uganda, wabula bino byakweyita bweyisi. Nsaba mbuuze abasumba, abasumba b'omu Uganda abasinga bwe muba mwebaka kubaka abasajja temufunamu conscience nti olina obufumbo bw'omuntu bw'omenya. Bwe muba mukwatirira abaana b'amasomero ebyaddala nga mubayingiza mu busenge eyo abasumba b'omu Uganda, don't you have any consciousness nti naawe ozaala nti omwana wo naye ojja kufa omulekere abantu b'otendesa abafaanagana bwe batyo. Ekituufu abasumba b'omu Uganda abafaanaganira ddala ono yasabye essala bwe ziti. Temuwuliramuko ku nsonyi nga kyakiza mwe zijjudde bamulekwa abatalina mirimu, abatalina kyakkola, abatalina kiddako. Don't you seriously have conscience in you that your churches are full of women, desperate women abagobeddwa mu bufumbo? Ate nga ebiseera ebisinga enjiri zammwe ze ziba zigenze ne zibawaganyiza ku babba baabwe basobole okubagoba mu bufumbo. Don't you feel ashamed nga muteeka obuseegu mu musaala z'ekiro ziyita overnight? Ne mugenda ne muddira abaweereza abamwe ab'omu kkanisa ne batandika okwatirira abawala mu makanisa eyo gye mukola ekiro. Don't you seriously feel ashamed? Temuyinaamuko remorsefulness eyinza kubategeeza seriously mubeeko level we mukoma. Wano mu ggwanga Uganda ekyasinze ekisinga okubeera eky'amaanyi kwe kubeera nti abasumba abasinga ng'ogyeko ekyokubeera nti mmwe musinze okulemeza ebikolwa ebikyasinze okuba eby'obutemu mu ggwanga nga muwagira kawukuumi n'abantu abakyasinze obubi mu gavumenti abo abeekweka mu kkanisa. Njagala okubuuza abasumba bawano, Kristo waawa Katonda nabakyoyo eyabakowoolako mukuumibwe emmundu ezikuumibwa abapulezidenti ababba obululu mu Africa, ababbako abantu freedom yaabwe okwesalirawo. Katuuti ki akamukama Katonda ebyaddala nga Kristo kwali katuuti ako nga ne mu musaalaba oba omukutte bw'obanga tolina yirizi mu kiwato. Musumba ki ebyaddala abeera ne bodyguard mu mitte emabega nga n'emmotoka esatu ezikuvaako? Kiki ekituufu ky'obeera wabba ekikugarantingisa okufuna abasirikale highly trained soldiers commandos? Ekituufu kye muba mwakola ekyaddala ekibagwanyiza okubanga mweteekako obukuumi bw'emmundu mu Africa, obukuumi bw'emmundu obutuuka ku ddaala ly'okubeera nti mubulayo okutambula na mmotoka zikuba nnyonyi. What is so special? Katonda kyoyo bw'ataba sitaani mutuufu yennyini. Katonda kyatasobola kukuuma musumba mu kaseera wa musabirira. Kugamba Kristo wakika kyoyo wammwe gwe mulina wano, especially wano mu Uganda, wano mu naddala mu Central Uganda wano n'eri e Kanungu ne wali actually let me not even say Central Uganda. Kristo kyoyo gwe mulina oyo. Kristo ki gwe mulina? Abagamba nti mukamusajja bwajja mugamba ayingire akasengeko mu bisenge
Kristo kyabakubiriza okuyimukiranga kubaka abasajja Kristo kyoyo abagamba okukwatirira abaana abato. Ekituufu nze nzikirizibwa era ntandise okukemebwa n'ekituufu okukirowooleza ddala n'okikakasa nti muli beejenti ba Sitaani. Naye newankubadde nga Sitaani yabatuma, twetaaga ate tukoowole ku Sitaani, kubanga Sitaani ayagala nnyo okukola ebintu ebifaanagana ebya Katonda. Bw'otunuulira enneeyisa yammwe ey'abasumba, ebitundu 5 eby'abasumba abali mu Uganda muli babbi. Ekyo kimu. That is public knowledge. Muli babbi, muli benzi, abasinga actually muli basiyazi, muli basajja abasiyazi. Teriyo teeka mu Bayibuli nga Mukama Katonda atulaga ekikolwa ky'omuliro ogwokya ekibuga Kiramba bwe bagambira nti walina okubaawo entegeeragana eri wakati bwe muva ku bakazi ate nga mudda ku balenzi. Ebigango byammwe ebyo n'obusengo bulimu enzikiza, ebikolwa ebikyasinza okubeerayo bukenuzi, akawunti zammwe ze mulina ze muteekako ssente enzibe zigendako n'ez'abannabyabufuzi ze bajje mu kutta abantu. Wano bw'oba onoonya nga gavumenti eri serious nga yalinoonyeza naddala mu bikolwa ebya money laundering, mugende ku akawunti z'abasumba. Wano bye bikyasinze. Bwe tukuŋŋaanya ebikolwa ebyo byonna naffe twekyaye, twetaaga tukowoole ku Lusifa. Ebyaddala tusaba Sitaani, tukusaba ekituufu kima abantu bo, twagalira ddala osooke Sitaani n'ebikolwa bye, tukusaba sookera ku bugingo. Sitaani tusaba nti bw'oba ojja okukima wano mu ggwanga Uganda, mu basumba abangi be tutaatudde mannya b'omanyi be wali ku luutinga mu ggwanga lyaffe, sookera ku oyo omuntu ayagaliza abaana okufa, nti ebikolwa ebikoleddwa oyo atamwagaliza kukuŋŋaanya ssente za kibbi mu kanisa nti bibeere ku ye n'abaana be n'abazzukulu be. Omuntu asinzira mu kanisa n'agamba nti muleke amaka gammwe gajjule emirambo, gajjule abafu, gajjule kwegamba leka emmotoka z'abantu zigwe ku bubenje, leka simanya bakole batya. Nga bwe mubiwulidde sijja kubiddamu kubanga ebisinga tebiyisika mu kamwa. Yoyo abantu gwe baagaliza, gwe bawa ssente n'agula private number plate. Can you imagine? The most luxurious life a Ugandan will never get can only be found here with pastors. Abasumba be bakyasinze okuvuga emmotoka ezisinga obulungi wano, be bakyasinze okubeera n'akawunti eziyingirako ssente buli lwamande. Nga n'omusumba omu waliwo we nagenda ng'enateetaawo buli lwamande yajjanga n'emmotoka ejjudde ssente emabega. Mpaka nakati abasumba mwe mukyasinze okukola tricks ez'obubbi ezisinga ne bana abakubanya akalengedde mu katale. Muli bajoozi, ng'oggyeko ekyobujoozi n'obubbi, ate abasumba tebaagaliza abakyasinze wano. N'olwekyo wano we tugenda okusinziira tusabe ebintu bino wammanga. Bannayuganda nga tukooye ebyaddala ddala nga situkakasa oba essaala zino tusigaza Mukama Katonda otutaasa. Kati nga tuyitidde mu Mukama Katonda, tusaba Mukama Katonda otutaase okolewo ekyenjawulo, olagire Sitaani ebikolwa bino bibeeke ekkomo we bikoma. Tusaba Sitaani ye kennyini yateekawo abasumba ababbi abasabira abaana b'abandi okufa emmotoka zibatomere, abasaba nti bw'oba ofunye ssente zifuuke ebisiiriiza. Tukusaba okole enkola nga bw'olina Sitaani enkola ennyingi ezitta abantu. Sitaani oyingire mu mwoyo ogumu ogw'obuzimu bwe bakanyugira wano ku nsi. Sitaani osinziire wano n'ebikolwa ebikyasinza okubeera by'ozottiramu abantu ebyenjawulo. Otte abasumba ab'omu Uganda obatwale. Kituufu batte obatwale. Mu bwakabaka obw'omuliro kyova obatwalira ddala. Tukoowola ku Sitaani mutte bubi. Ekituufu mutte bubi. Tukusaba bw'eba mmotoka gikyange yingiri emukubi, ate emmotoka bw'eba emukuba mukubi eguleeda, pasa oyo kennyini asabira abaana baffe okufa n'ebikolimo byabwe olw'abantu okumucriticizinga n'okumusaba accountability ku ssente abantu ze bajja mu nnyanja. Tukusaba omutte, ate mutte bubi. Bw'eba mmotoka mukubi eguleeda ate omunyize compressor tewavaawo yadde olwala, tebaziikako yadde. Bw'alinnyanga eryato Mukama Katonda, lagira Sitaani ng'ebikolwa byono bwe bifaananidde ddala eby'ekkanisa ye. Lagira Sitaani bw'alinnyanga eryato aveeko agwe mu mazzi, omulambo gwe gunywa amazzi mpaka lwe gulyabika, akkirire ku ntobo y'ennyanja. Ate bw'atuuka eyo ekiyinja ekiri ku ntobo y'ekyennyanja kimwebakire n'omulambo gwe guleme kudda. Omwoyo gwe tukusaba twogwoke nakati gu Sitaani kennyini gumugyeko ogutwale w'obolerereza abasumba ababbi to this extent. Abantu bamuwa ssente
bwatuuka ekiseera tuwulira nti byali bya bukodyo ne wabaawo obukodyo obuteekebwawo. Munnayuganda takyalina bwewolerezo. Bwe bituuka mu makanisa kigaanye, bwe bituuka mu gira buli kimu kigaanye. Buli kimu kye walirowoozeza nti nno abantu mwe baali badde bajja obutebenkevu mu mwoyo. Mwe muli ne bannaddiini abaliwo mwoyo zeeze Saala. Kaakati sitaani oyo akozesa abatujju abatega bbomu, tukusaba kozesaayo sitaani gwe kennyini abamu ku baejenti bo, naddala aba ADF abasinza okumalako abantu wano emirembe. Engeri gye bali beejenti ba sitaani, noonyaayo omu atwale bbomu sifo ekyasinza obunene ekube kyaki ya pasita egimalewo yonna eggwewo. Tukusaba oyo sitaani gwe kennyini nnyini kyekolere, tumaye omuntu omu omutezi wa bbomu agende katuuti kategeko bbomu afe, bbomu emusabule yenna obutundutundu bwonna bugwe. Nga musaala yennyini gy'asaba nti omu mwennyini mwe tujja okusinziira emirambo gyereme kuva mu maka gaffe, buli ali ewuwe mutte. Anti naye bw'atyo bw'asaba. Kyekyo kyenno kye kituufu. Tukusaba sitaani genda weemalirewo amaka ago balye bunyama ku makya. Wakwata mu masannyalaze gamukube aveeyo abeere nga alinga kisiiriiza. Afaananire ddala ekisiiriiza kyayagalira ddala ensawo z'abantu abatamuwa ssente zisiirire. Ye kennyini yaaba akifuuka. Actually n'evvu baleme kulijjawo kulaba wantu bonna yali asigadde. Yadde ku nsi eno nze ndowooza gwe kennyini sitaani omulimu ogwo gwekolere, kubanga ono ye asusse n'obwa sitaani newankubadde nga Mukama akulekawo, ye kennyini nannyini kwagala kuzikiriza teyakuzikiriza, nga yasobola okuteekawo obeere ekipimo ky'abamukkiriza, era nga naawe weenyumiriza mu kwonoona ono mwonoone ebyaddala. Nsaba pasita bw'abanga alina entebe w'atuula muteeremu ekisumaali kimufumita akabina kimuyitemu, kubanga ye Saala yennyini gy'asabira ddala. Ku katuuti awo waali olunaku olw'essande olumu sitaani nga bwe wateekawo ekikanisa ekyo kikumeko omuliro, akatuuti ako konna kazikirire, abulwe n'amaanyi agamugjawo, asannyalale amagulu akwate omuliro mpaka lw'anaazikirira. Ye mulabe ennamba emu ow'abantu abaagala ebintu ebirungi mu ggwanga eno abasaba enkyukakyuka. Abantu bangi nnyo balaba ebintu ebitalina makulu mu byenjigiriza, ne balaba ebintu ebitalina makulu mu buweereza bw'amalwaliro, ne balaba ebintu ebitalina makulu mu security, ne balaba ebintu era ne babyogerako nti bannaaye mu byenfuna tunyigiriziddwa wano, mu bya security tunyigiriziddwa wano. Oyo yakulira abalowooza nti nno abo abanyigiriza abantu ate be balina okubeerawo banyigirize olw'okuba nti nno ye afuna. Sijja kuteeka kikolimo kino kubanga sitaani oyo yennyini gw'oba otwala, totwala maama we, totwala mukyala we, totwala kubanga bo neekakasa nti bo bamanyi Mukama Katonda ono lugaba nnyini byonna. Twala ekyetere kyo kyennyini, tekigenderako omuntu yenna. Abaana be abaava mu byole basonyiwe kuba Mukama wo bamutegeera. Gwe kennyini sitaani okimanyi bulungi nti ebyokola bifaanana ebya Katonda, naye ate ere eyo mu ggulu ne Mukama Katonda omumanyi, kubanga emirundi mingi kyogerwako mu bitabo nti ne mu ggulu waddayo okwebuuza ku Mukama wo Mukama Katonda. Kakati bw'oba otwala yekka, nsaba bwe kibanga muliro gwa laddu guvudde mu ggulu, laddu ekube akakanisa ke ate ekube ddala katuuti wennyini nga yakatandika okubuulira. Wayogerera ebyekisiru, wali badde akusala ojjira mu kikolwa kiri kyennyini kyokola ekyokusala endongo, nga nawe bwe wali omuyimbi omulungi mu ggulu, omutwalire ddala ng'okasa atandika bw'atyo okuyimba. Bw'akwata kazindalo mwoba oyisa amasannyalaze omukube laddu, kubanga talina amagezi, tolina muntu gw'obottwa kwatuuti ako abantu bamufuule nga Mukama Katonda bw'azikiriza ekibuga ky'Abasiyazi bwe yafuula eyatunula emabega empagi y'omunnyu, tomukkiriza awo wennyini nnyini afuukirewo ekibumbe. Gwe sitaani gwe kennyini kozesa abasawo. Olunaku lwagenda mu ddwaliro funa omusawo amutabulire eddagala efu alimu ku baafe. Kye kituufu kubanga obusungu bwo nga sitaani bw'oliyisiza mu kutulaga busaanyaawo ffe kennyini abantu n'abo bennyini oyo tumuwone. Ng'era bwe wakikola n'osaanyaawo abo abaali mu bikanisa ebyo ng'ebyakibwetere ne beekumako omuliro ne bafa. Naye kino nakati ky'oba okola, wabula ku luno sitaani kolagana n'abo bokka bokka, wabula aba Mukama Katonda bo balekeewo. Oyo eyajja okuzikiriza jangu bazikirize kubanga gwe mulimo gwo gwennyini nnyini. Esaala zino ezisabibwa si z'abantu era si za kintu kiramu. Ezo tusobola zigatta ku Katonda kubanga Katonda tasobola kufaananya bintu ebyo. Nteebereza era nga nkusaba gwe kennyini Lucifer akozesa mujje mu mmotoka abeere ng'asala ekkubo tuleere emukube. Ate njagala tuleera bwe mukuba nayo kennyini egwe erina kuba ya musenyu emuziika ate ekwata omuliro. Nsaba ku olwo olunaku tuleera lw'emukuba n'akwata omuliro wabeere nga tewali mukozi wa fire extinguisher ajja kumuzikiza.
era waberenga tewali muntu yenna ayinza kumudduukirira. Bwali agenze mu Kabuyonjo, nsaba mutire mu Kabuyonjo, Kabuyonjo zino ez'enkoma. Katonda bwali muvaamu n'ayingira Kabuyonjo ey'enkoma gisuule mugwe kennyini sitaani, kubanga ne mu Bwakabaka bwa Buganda tukimanyi nti ebinnya bya Walumbe biri ttanda, eyo gyamukkiriza. Musuule mu kayu omubbikire mu bubi. Ye Yesaale y'ababi b'oteekateeka ababajja okuzikiriza mu kifaananyi kyennyini, kubanga gwe wagwewa mu ggulu tewasalawo okusinza Mukama Katonda. Sitaani wasalawo n'ogamba nti gwe wajja kuzikiriza. Kikole mu sitayiro gy'osinga okukolamu. Ng'ogyeko eya bbomu waliwo emitego mingi gy'ozottiramu abantu ng'ogwa ttooyi. Ogwo gwa ttooyi gukole, bwe gutaliba mutuufu otuyiyizeeyo sitayiro endala. Sitaani oli mulungi mu kutta abantu mu ngeri embi, wano zotta abantu mu ngeri ey'enjawulo. N'ono ejenti wo akoze omulimu mulungi, naye bwe tulikowoola erinnya lya Mukama Katonda ojja mufiirwa, kubanga kirabika nga ye kennyini yatasobola kubaako kulokoka ye kennyini mu mutima gwe, oba ye kennyini yatasobola kubaako muntu gw'alokola, kirimuganye kimulemeredde, n'omulimu gwa muntu maguganye. Kati lwaki tomukima? Nze ndowooza nti ono tusaba ag'amazzi g'ateekamu ag'ekiyayi gafuuyira abantu, mutere mu asidi amwefuuyire, oba abeere ng'asaanukula ekicupa ekyo ng'ava mu mmotoka kimuyiikire, ye nayina ggwewo olususu asebengerere tuwulira oba ayina kicupa ki oba ki, amazzi ago engeri gy'oli sitaani ng'era oli wankwe, ejenti wodo gafuule asidi ageefuuyire ye kennyini. Tusaba engeri nti ono uwo gwe wamuteekateeka era gwe wamutendeka, tomuttirako muntu mulala, twala ye yekka afuuke ekyokulabirako. Kama Katonda akyogera nti no yakwata Bafalaawo n'abakakanyaza emitima, era mu Katonda n'abawa ekibonerezo nti tebaligenda mu ggulu ate n'ettaka teriribamira. Kyekyo ekibonerezo kisinzeeko ku kya Falaawo. Mukama Katonda lagira sitaani ono okubanga gwe mutonde w'ebitonde byonna byonna, akwate akasajja kano akatwale mu nkola zaako zennyini. Ekibonerezo kyennyini biri bye waba wa Falaawo. Ku mulundi guno enzige bwe ziba zijja zisange ng'ali mu kinaabiro, egyo ziba zimusanga oba zimutwalireyo nga bwe zajja mu Uganda ezitulira ebibala, enzige zirye ng'ali mu kinaabiro. Mo kennyini ng'essaala eyo bw'agyogera kakasa nti naawe abantu tewaliwo muntu yenna akosebwa. Mukama Katonda enkwe nga gwe bw'oli nannyini nkwe, ng'era sitaani akola obukwekwe obutono, oyo yennyini gwe wateekawo ng'ekipimo kano ke kaseera omulagire akwate agende mu kibaafu okunaaba, naye ng'ekibaafu ky'amasannyalaze kyasootinze gamukube afe. Bw'ate bwe kiba kyetaagisa ebbanga lyonna ng'era bwe wateekawo akawuka ka siriimu, muyiyizeeyo akawuka nga kakubisaamu siriimu emirundi 10, afe ng'akenena ate era afe bubi. Enkola yonna gy'akoledde abantu batayagaliza, abo abanaku babbyeko ssente, abamubanja accountability, ng'abeefuulira buli kaseera bw'ajja bwe yeefuula mu nkola eya sitaani yennyini ey'okusala endongo, mukole bye kennyini sitaani ng'era bw'okirabye nti ono ejentiwo naawe kennyini by'okola nga sitaani agenda bisaanyaawo. Kakati mutwale ke kaseera, kubanga essala zasaba si za Mukama Katonda. Tewaliwo Katonda, oyo yennyini yasonyiwa sitaani ekikeme ekikyasinza obunene mu nsi eno okuva lwe yagiteekawo. Olaba amusonyiwa n'amulekawo, sitaani ye najja azikirize. Kakati ngo yaani okulagira abantu baffe wano mu Uganda ennyumba zaabwe zijjule emirambo baleme kufa, abaana baabwe bafuuke bamulekwa. Kitegeeza nti bakitaabwe baffe bw'atyo nga bw'akyogera nti oba bannyaabwe baffe kuffe. Tetugamba nti bannyaabwe b'abaana baabwe baffe, tekiriiyo ekyo. Mukama Katonda kuba nze ndowooza nti nno ye Mukama Katonda ye yabawa era bamutegeera. Twala ono yekka babeere at least omukyala afuuke ssemwandu naye ng'abaana balinako omuzadde omu, oyo asobola okutegeera gwe nga Mukama Katonda. Bwe kennyini Lucifer awo wogenda okuteeka ekitebe kyo ekiri mu shape eyitibwa pentagon, a mathematical shape called a pentagon. That shape eyo kennyini mwoba oteeka, bw'aba akizimbye nga zo okukirambula, olunaku lwazzo kironkinga, olunaku lwakiyingira, tusaba Katonda kimukube afiirewo. Awo kennyini muleme kuvaamu yadde paati y'eggumba, mwotyo mwaba abeera mu kennyini omwo mwennyini bw'ali bakizimbye kimukube kimuttiremu obwakabaka bwa sitaani, anti gw'oli wakwonoona n'ebirungi tobyagala. Awo kennyini bwe kiribanga kifaanagana ekyo ekiziza okuzikiriza eggwanga nga wotadde ekitebe ekikulu, oyo ejenti w'omu oba omuziika, Pentagon bw'ali gizimba ku ssente enzibe ezo z'amaziga g'abantu, oba ezo enzibe ezo ezimuteresebwa abanyigiriza abantu abalala bamuteresa ku akawunti, ezo ezimukuumye emundu ng'ate alowooza nti ali ku Mukama Katonda saasaavinga ggwe, omusuulanga mu Pentagon n'ataddamu kulabika. Akati nsembayo na kino, wabanga alinnye ennyonyi okuva mu lino eggwanga, ennyonyi eyo gibuze ogikomyewo nga ye yafudde dda, bwe bamuteekanga ku byuma bya life support amasannyalaze gaveeko afe.
yesala ya tumusabidde n'abasumba abalala abali mu kintu ekyo. Kakati nyongera okubategeezaako nti bajja lya mwenge liggwa na mwenge abo abakkiririza mu teeka lya Musa Moses anayi fo anayi tokera ku makya bannayuganda musirise nnyo omuntu n'abasabira ebyekisiru mwe ne muzinga emikono ne mugamba tumusabira Mukama Katonda kubanga yasalawo. Nedda, tusaba kyo kennyini ekyo kyasabira abantu okumutuukako ate kyekubiseemu emirundi mingi kubanga esala ya Lusifa nga bwe nabagambye bwakola ebifaanagano ebya Mukama Katonda tesobola kuyita ku bantu abangi nga mwegasse ne mugatta amaloboozi gammwe. Mbasaba eri bannayuganda mwenna mukyawe abasumba b'obulimba ababakolera sitaani mu kifaananyi kya Katonda, mukyawe ababbi ababbako ssente zammwe nga beerimbise mu kuzimba erinnya lya Katonda, mukyawe abo bennyini abo abasoloozaako ssente zammwe kuzitwala ewa Lusifa, abayunda ebibbo ebinene ne babasaba kubanga Mukama Katonda mu kimu eky'ekkumi akusaba kimu eky'ekkumi ku ssente z'oba ofunye ng'amagoba, takusaba kimu kya kkumi ku capital kumusibo tugeraganya ku ssente za Uganda kimu kya kkumi ku lukumi kiba nusu kikumi, kimu kya kkumi ku kakadde buba nusu mutwalo, kimu kya kkumi ku bukadde kkumi kaba kakadde. Kakati n'omunaku asembayo single mother mwabatunda ennyaanya nga magoba gammwe gali wakati w'2,000 ne 3,000 ate ne basaba ne mutwalayo capital ne babasaba ez'amazimba ne batazimba ne basaba ez'okulaakulana ne batakulaakulana ne babaguza obutebe ng'ate nazo mwazisonda ne mubeera wansi w'ebibagalo by'ebikanisa ebiri wansi w'ebitundubaali ne mubeera wansi w'emiti ne mubeera wansi w'emizindaalo gye mwekennyini nga mwazisondera. Kakati mmwe abo babasumba ne basomeseza abaana e Bulaaya ne bagulawo akawunti ennene mu mabanka ne bawolebwenga ensimbi ezitaliko magoba ne muterekanga ssente nga mumusasula amabanja gaabwe ne mbaguliranga ne badda ne beemiisa emyenge n'embizzi ne badda ku mbizzi ne balya. Abo bennyini mbasaba muleme kuddamu kutunuulira, mbateeke ku kipimo ekyo ekya minzaani yennyini eri ku kigambo kya Mukama Katonda. Ekyaddala ekimu eky'ekkumi kye muwaayo mumbuulire akawunti ya Mukama Katonda we mugimuteera Mukama alyoka aggyeyo ssente azitwale nti yagenze kuzirya. Omusumba yavuga private number plate gwotambuza bigere okutta enkyakya evudde ku nkyakya eri kumaga. Kakati oyo n'asinzira n'agamba nti abaana bo baffe n'emirambo gijjule mu maka gammwe. Lwaki temutunuulira ebigambo by'abasumba bano nga bo basumba ba sitaani si ba Katonda ne mubakola ekintu? Nze nsaba Mukama Katonda afuneyo oba gwe kennyini sitaani gwe yateekawo ono kennyini funayo omukkiriza omu omusibe bbomu agenda atta akasajja ako, musibe bbomu agenda akaweehaaga kafe ate ye kennyini yaawone bamutwale mu ddwaliro awone kubanga sitaani n'ebikolwa bye ekisheepu ekyo ekigenda okuzimbibwa edikoota ya sitaani awo simanya emakerere ekyo kyennyini woba osima ekinnya wagenda okuziikibwa ewazagenda okuziikibwa. Bannamwandu bamulekwa basingo father abagenda wali okulimbibwa Kibwetebe kennyini mu version empi ya 2024 oyo kennyini asaana kejini omuwe ekibonerezo kubanga zino essaala zino ezisabibwa tewaliwo ffe egitulabiramu Katonda. Kakati mu Bukatuliki bwe nali nsoma mwalimu essaala egamba nti neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu nammwe baganda bange nti nyonoonye nnyo ng'oggyeko okwetonda Mukama Katonda atusaba nti tokoma bukomi kwetonda mu kifaananyi kye wabula weetondere n'abo bozizzaako ensobi. Ye bwe bamugambako ajja kuvuma abantu kutwala baka abasajja na kukola bintu birala kuddira kubonyaabonya abantu na kukola bintu bifanagana bwe bityo. Abasumba ekikulu ekyo tukusaba Mukama Katonda olagire sitaani ono afuneyo bbaasi emu mwabateeka egwe kabenje ate muleme kuvaamu yadde omu bwaba bagwa kabenje enzigi zeerookinge endabirwamu z'emmotoka zibasale yingini ekwate omuliro nga tewali na fire extinguisher nga ne mu mmotoka fire brigade temuli muliro. Abasumba ekikula bwe kitya abatadde edikoota ya Lusifa omulina eggwanga bafunireyo kibbaasi ekifaanana drone sitaani kennyini obawambe obatwale obakumeko omuliro n'amagumba ogasuule mu asidi kubanga ggwe ebikolwa byo byakusaanyaawo. Nze saala ezo ze twagalira ddala. Bannayuganda omanyi musirise nnyo obusajja okikula bwe kiti bwe buba buleeta genocide mu ggwanga nga bulangirira olw'okuba nti nno bulina baakingi yaabo ababulya mu ngalo aba balowooza nti banaabakuŋŋaanyiza abantu bababuulire nti omanyi mu kaluwa akajja mulonde gundi olwo ne babawo emmundu bagende nga babakuuma bagende olwo abantu batandika okufiira mu bibagalo byabwe battibwe nga bo bagenda ne musirika musajja wa Katonda oyo musajja wa sitaani. Ab'ekikula bwe kityo basajja ba sitaani. Kakati gwalowooza mu bikolwa bya sitaani ebyo ebifaanana ebya Katonda ng'olowooza
nti ono omusajja alina kyajja okuyamba nedda tewali Kibwetere bwatyo bwe yatandika buli muntu atta abantu bwatyo bwe batandika abaziika abantu masavu bwatyo bwe batandika ono yattaluwa omwa simanya ani bosa ani simanya owendiga bamukwata n'obuwanga musimanya anoonya amaanyi bwe munoonyereza mu bifulukwa ebyaba abasajja n'ebifo ebisinga bebagize balina amamundu babeera kusimanya ku zi shooting range tulina n'abasumba abasinga be mulaba nga n'aba bakuuma buli kaseera babeera ne pistol mu kiwato kakati Mukama Katonda bw'alina ejje erisobola okukuuma omuweereza waalyo kiki ekikwasa pistol gitwale ne katuuti ebintu bino bannayuganda temubiraba mulina okuvaayo at strongest terms mukondeminga ebintu bino esaala mubirivingire kubanga netteeka lya Musa lyali mu Bayibuli anayi fu anayi omusumba bw'asabira abazzukulu bo ne woliba ofudde tino bafe nawe kennyini ky'oba omuddiza wabula ate gwe ejjamu abo banaalumanya kubanga abaana bamanyi oba be bamutumya asabira abaana abaffe bafe abo bo tebalina kufa tusaba ye kennyini nnyini actually muwe ekibonerezo ekifaanaganira ddala ekyo kyewawa Falaawo akale ate bw'aba akala taligenda mu ggulu ate ne mu ttaka terimumira azunge ku nsi kuno nga bwe wakola Falaawo n'omuttira abaana n'omuleetera enzige obwakabaka bwe n'otaaba abaana ba Isirayiri nti bagende n'oggula ekkubo nti kati ekkubo ly'amazzi Katonda n'oteekawo ekkubo n'oddira ebisirikale ebyali bigoba abaana ba Isirayiri nga bagenda mu nsi entukuvu n'obitta kyoba okola kennyini ne bapasita abafaanagana neddala bapasita abali mu Uganda bagenda okufaanana Kibwetere bajjeewo ate bajjeewo olumu gwe kennyini Mukama Katonda yalekawo sitaani ng'omutadde ng'ekipimo bino ebikolwa wamukkiriza abikole kaakati musabe ye kennyini mulagire ajje obusumba buno abukwata abutwale ekisembayo njagala pasita bwakwatanga ssente za nnamwandu oba mulekwa n'azigulamu enkoko nsabe Gumbali mutuge ate temuyite mu mumiro lifulume afiirewo mbulaga wagulidde wennyini embizi gy'agenda okulya oba waguze enkoko oba wagenda okunywa walagi kyonna kyonna bw'aliba walagi amwokye omumiro gusebengerere ate bw'eriba nkoko nga ssente aziguze mu ssente za nnamwandu oba abakadde enkoko gy'alirya mu ssente za nnamwandu nsabe Gumbali muyite mu bulago afiirewo mbulaga aleme na kutwalibwa mu ddwaliro ambulance bw'eriba esobodde okutwala musanze abadde alya ssente za nnamwandu sabe yabika emipiira nga yeetoola round about aleme kutuuka mu ddwaliro ate bw'abanga atuuse mu ddwaliro ebyuma bino ebizza omutima resuscitation ebyuma bebakuba ku mutima nga gusirise byongeremu amasannyalaze gamwokye bookya kifuba aleme kudda ku nsi kuno kubanga batwagaliza obusungu tulina bungi olw'ebikolwa eby'abantu abafaanagana ddala n'enkola zo eza Lucifer tukusaba mugende nazo ate ozikirire ne sitaani wo mugende eyo muweereze obwakabaka bwa sitaani muleme kudda ku Mukama Katonda mukozesa kulaga nti ezo essala ze musabira abaana n'abazzukulu simanya n'abaki ne mubateekako ebikolimo ekikolimo Mukama Katonda kye yatuteekako ekyo twakikkiriza kubanga ekibi ekisikire tukijja ku Adamu oluvannyuma lwa sitaani gwe kennyini gw'osaavinga okugira essaala eyo ngisabye nga ngisaba Mukama Katonda naye nga ngiweereza sitaani aleese ekitebe n'olwekyo mwena bannayuganda mbasabye nti bw'obeera nga muli awo obusirise bwammwe empisa ze baabasomesa mu bika byammwe ezo ze baabasomesa bamaama bammwe zibaleetedde okunyigirizibwa buli avaayo azannyira ku bannayuganda buli ava eri omugwira barefugees bajja no batukuba emiggo buli kyammwe temukyakirina abantu abaava mu mawanga amalala bayibuli ekyogera nti mwe abasirusiru mmwe ndikwate eggwanga lyammwe ne ndiwa abagwira babafuge kati kyekino kyekimu ku bibonerezo Katonda byawa abasirusiru Katonda n'atuwa eggwanga erifukumuka amata Katonda n'atuwa eggwanga erifukumuka omubisi gw'enjuki akituwa ng'ekibonerezo nti abaalugabire nja kubaweereza abaalugabire kitegeeza abalunzi b'ente abatamanyi kantu kali mu muntu oyo batandika kwegamba omuntu omulunzi ng'ente yamanyira gikuba miggo ogenda okulya ne lwerwadde tasobola kukidetectinga nti eno ente endwadde agikuba bukubi miggo ye ng'alowooza mpaka lwagitta ekyo kyogerwa mu Bayibuli yakiwandiikibwa nti bwe balikwata ku buyinza muli kiwulira bino bye biribaawo ate ekimu ku bibonerezo Mukama Katonda byatuwa nti ndigabula eggwanga lyammwe ndirigabula abagwira ne balira ne balimalawo nga mmwe mutunula kakati kyekyo kyemuliko wano mu ggwanga Uganda kyekyo kyennyini kyemuliko tewakyaliwo sekita etegerekeka katubadde tusigaza ekintu eki tubadde tusigaza security ya Museveni eyo gyanywezeza kubanga tulina obulumbaganyi butono nnyo obutukoleddwako ekyo tukimwebaliza Mukama Katonda yakimuwa ekyo n'akimala tubadde tusigaza ekyokubiri nti entegeera yonna tugirekera Mukama Katonda oyo nnyini byonna oyo agabe empeera ennungi gyoyo gwe tugirekera kakati mulabe beejenti ba Katonda kye batandise otukola mugitwale essaala yange eyo n'atagitutte kimanye ngisabye mu mutima kennyini mwe yasinzidde okusabira abaana baffe n'abazzukulu mbeebaza mwenna abadde ku vidiyo eno mbasaba mumere
be strong, sincerely be strong. Ugandans be strong. Ugandans be strong. Bwemuwulira ebintu ebyo ne mufuula comical ne mutandika bitwala mu theaters ne mubizannyamu emizannyo mukimanye those are signs of a failing state. Eggwanga nga lifa liggwawo obwo bubonero obumu kubulaga. Mukama Katonda abutwanjulidde n'abutukubira mu maaso tino omuntu gwe mulowooza nti nno musumba ategerekeka n'obufumbo bwamulema adda eyali badde alyowa emyoyo gy'obufumbo n'adduka n'atubuulira nti nno omukazi yankola bw'ati n'adda ku bantu be nenagira simanyi n'akola bino ebyo sijja biyingira mu biyinza okubeera ebya family nyinza obutamanya bizibu byaliyo naye Mukama Katonda atuteeredde wano mu maaso gaffe kwatuteeredde ebizezengere ebiwumbatuutu ebimommo ebigundi ebiva buli wamu abituteeredde wano naye temulaba ekyo nakyo kibalemye okulaba bw'atyo nno bw'atugamba nti eggwanga lyaffe alirigabula eri bannamawanga ne balirya ne balimalawo ffe ne batulisiza ku ndagala bw'etyo bw'agenda okukitukola ng'ekibonerezo bwe tutamwetondera na kumusaba nti nga bwe yalekawo sitaani ng'ekipimo ky'abatamukkiriza n'abakola ebiguli ebikyamu ye kennyini gwe aba akozesa atuggirewo bino ebisumba n'abatali basumba n'abagoberezi baabwe abalowooza nti ono bw'avaawo n'abo abaweereza nabo mu makanisa wasabirwa essaala ng'obiraba bwe bimuwagira bwe bikuba mu ngalo abo bonna beetaaga mu kibagalo kye kimu babeerewo ng'abajulizi kubanga bo yabakozesa ensobi Lucifer akozesezza ono gw'aba atwala amutwale yekka tamutwalirako muntu mulala akole ng'ekyokulabirako eri abaliddawo abaliwo n'abaliddawo n'abo tuli mu myaka ne muteeka mu byafaayo nti sitaani bwe yateekawo obwakabaka bwe nga buyingiza lino eggwanga waliwo gwe yakozesa naye ebintu bya sitaani biggwa bubi it ends like that akukozesa ekiseera n'akikozesa tewaliwo obulamu bwa lubeerera mu kanisa gye mbagambye gye nasomera ey'obukatuliki Naluzaali myaka 25 egy'obuweereza bw'eddiini baŋŋamba nti ebintu bya sitaani biggwa bubi era bw'obyesiga byakaseera bikolera akaseera katono amaliriza n'akusuula eddalo nga kino kyennyini kye mulaba kakati ki kye mutalabye mwebeereremu musitukiremu era mwebuulirire bannayuganda musitukiremu ebyaddala esaala nga bwengisabye naawe oli waddembe okwongerako koowoola ku Katonda akozese sitaani atwale beejenti be koowoola ku Katonda alagire sitaani ono nga bwe yamulekawo mufuula olupimo ajja akime bano abasumba yezo bwe tutyo bwe tutambudde mu programu olunaku olwaleero tujja kuba tubasinkana mu programu endala guno omukutu twaguwaayo okutambulira ku nsonga z'abantu ezo ezibanyigiriza naye ate ffe ekyaddala tuli balalamu tetusobola kukkiriza bintu binyigiriza kubeera nga binyigiriza abantu kubanga guno omukutu we on people politics news and culture kasita ekintu kijja nga kyetaagisa our intervention esaala eyo mugitwale mu mutimba nga bwe njibawadde mbasiibudde nja kubalaba ku mulundi omulala.